abadde muntu w'abantu nze nga Johniko owa KBS TV nsigala essaala gye nsaba eryemu nti Baby Deo okuva ewaka Mubende Ekiyuuni Mukama amuwummuze birungi na buli amusabidde essaala naawe Mukama akuwa omukisa mwenda okumala omukisa. Tweyanzege ekirala nti abaana b'omugenzi nabo bwe bali ayagala okubalabako bali mu tenti eyo waggulu. Abaana b'omugenzi ayagala okubalabako bali abakatuuka ga President wa Federation Eddy Kenzo, President wa Union omukulu Sam Gombia ne Sophie Gombia, Honorable Geoffrey Rutaya, ba artist mwenna n'emikwano nenyeddekaawo ne ku Master Parrot banaye omukolo gwa muganda waffe ekitiibwa nga bwe tulinda microphone endala katube nga tukuba ennyimba za Baby Deo mpola mpola. Awo mulaba kamera awo abaana b'omugenzi we bali era na famire yonna bambi awo wetudde. Famire y'omugenzi eri awo, mukyala w'omugenzi ali awo, abaana b'omugenzi bali awo n'abakyala be bali awo bambi. So asobola okubabuuzaako genda awo osobole okuba nti obabuuzaako abadunyugunya. Tuwe abantu abatuuse baganda baffe bakungubazi bannaffe sewo DJ we bali kuba musajja mulungi. Tuwe obuyimba bwa Baby Deo omukolo gwa muganda waffe ekitiibwa nga bwe tulinda microphone endala katube nga tukuba ennyimba za Baby Deo mpola mpola. Awo mulaba kamera awo abaana b'omugenzi we bali era na famire yonna bambi awo wetudde. Famire y'omugenzi eri awo, mukyala w'omugenzi ali awo, abaana b'omugenzi bali awo n'abakyala be bali awo bambi. So asobola okubabuuzaako genda awo osobole okuba nti obabuuzaako abadunyugunya. Tuwe abantu abatuuse baganda baffe bakungubazi bannaffe sewo DJ we bali kuba musajja mulungi. Tuwe obuyimba bwa Baby Deo.